kulonda abaweereddwa olukusa okulondola akalulu k'obwa pulezidenti akasuubira okubeerawo ku Lwokuna lwa ssabbiiti eno okubannyonnyola engeri gye beetegeseemu. Akakiiko kasunsula abantu n'ebibiina by'obwannakyewa ebisukka mu 300 okuva mu Uganda n'ebweru waayo okulondoola okulonda kuno okutandika ku Lwokuna okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeeza Kyabassa nti baagala okunnyonnyola abatunuulizi b'ebyokulonda engeri gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe nga bagoberera amateeka. Muchunguzi agambye nti basazeewo okusinkana abalondoozi b'akalulu kano nga akalulu tekannatuuka bakaanye ku bukwakkulizo bonna bwe balina okugoberera naddala mu kiseera nga tebannakola alipoota zaabwe ku ebyo ebinaava mu kulonda. Kababuulire enneetegeka y'akakiiko k'ebyokulonda, kababuulire amateeka ge tutambulirako mu kulonda. So kyekiriwo olunaku olwaleero, ate mumanyi nti ba observers bakola omulimu gwa ntizo nnyo omukulaba engeri ky'akalulu ke tutambulamu, kuba be bamu abawaayo okuwabula oba report nga bamaze okulaba engeri ky'akalulu bwe katambula. Bonna mulimu abava mu nsi z'ebweru, mulimu abava mu East African Community, mulimu abava mu African Union, mulimu abava mu obukiiko obw'ebyokulonda kuva mu mawanga amalala. Muchunguzi agasseeko nti bamaliriza okutuusa ebinaakozesebwa mu kulonda okujja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kino bakikozza okwewala okuliisaawo okulonda ku lunaku olwokuna olw'ebikozesebwa okutuusibwa ng'ekikeerezi. Akakiiko eneewaayo yaako eri nti bwe tunaatuukira ku lunaku mulindwa ku Lwokuna ku makya nga tezinawera ssaawa emu nga buli kimu kiri bulindaala kiri ku polling station, titwagala kufunayo okwemulugunya kwonna nti waliwo ekifo kyonna mu Uganda obukonge n'ebikozesebwa byonna bwe bitasobodde okutuuka mu budde. So kyova olaba nti akakiiko kasalamu okutandika okutambuza ebintu bino nga bukyali nga bigenda ku disitulikiti bigenda okuva ku lunaku olw'okulonda tusobole okutuuka polling stations 5,000 gye tugenda okuba nga tulonderako abakulembeze baffe. Ng'ebula ennaku 2 zokka bannayuganda bakira obubokisi bwe banaalondera omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti. Enkambi ez'abantu 8 abeesimbyewo ku bwa pulezidenti zitegeezezza nti zeeteeseteese bulungi era zirindiridde lunaku lwokka. Weewaawo abasinga obungi bagamba nti beeteeseteese naye abamu bakyakukkuluma olw'engeri gye bayisiddwamu gye bagambye nti si abuntu nga n'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka byeyongedde okulabikako ng'ebula nnaku mbale tugende mu kulonda. Omu ku bavuganya ku ntebe y'eggwanga Mugisha Muntu Oyera nga yakwatidde ekibiina kya ANT Bendera agambye nti yakalulu yeeteeseteese okukakuuma naye amaanyi gonna gali mu bantu abalonzi abagenda okumuyambako okukuuma akalulu. Uganda basande okusooka bona okuvaayo ne bakuba akalulu. Okubako abantu abasigala eka tekiyamba okuwanika ku nsi, tekireetera muntu yenna kutuuka ku buwanguzi okutuuka ku ekyo ky'aba ayagadde. Ekyo kyekikulu. Ate ekirala tukusaba abo abali mu gavumenti bino ebintu by'okugezaako okubba obululu babiveeko tutandike essuula empya. Akalulu bwe kayitamu obulungi ensi ejja kuba n'emirembe. Akalulu bwe kubaamu obubbi kireeta ebizibu mu ggwanga bye tutayagala. Twakayita mu nsi eno emyaka gino 63 kasooka tuva mu bwetwaze nga tetubeera na mirembe. Tukyagala tubeere n'eki foundation empya gye tuzimba mu ggwanga gye tugenda mu maaso, ensi ebeeremu emirembe, ebeeremu obwenkanya, ebeeremu okwenkana mu maaso g'amateeka, ebeeremu okukozesa ssente z'omusolo mu ngeri y'obwerufu. Ate ab'enkambi y'ekibiina kya NRM nga bano abakwatidde bendera ye Yoweri Kaguta Museveni era omukulembeze w'eggwanga bagambye nti byonna okutwaliramu kiri mulaala. Mu mbeera eyo ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Senninde Nansubuga akoowodde abawagizi ba Muzeeyi Kikoofiira bonna beeyiwe ku kisaawe e Kololo olunaku olw'enkya ng'omuntu waabwe anoonya akalulu omulundi ogusembayo. Bannayuganda ffenna bwe tubanga twagala emirembe nga twagala Uganda ennungi tuleme okulimbibwalimbibwa abaagalwa. Omuntu yekka asobola okutwala eggwanga lino maaso n'atukuumira mirembe nga temuli butabanguko. Ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tajja kukola nkulaakulana yonna nga tewali mirembe, tajja kunoonya bugagga nga tulina mirembe. N'olwekyo kye tuva tusaba
bannange muveeyo mubungi fenna abeenaabe mutweteeseteese bulungi era tuli mu kumaliriza enteekateeka zaffe zonna era olunaku olw'enkya nkunga bannakampala mwenna bannawakise bannamukono bannayuganda mwenna abaagaliza uganda ebirungi n'emirembe era abaagala pulezidenti Museveni mujje tutwere ekkololo. Ate ab'enkambi ya National Unity Platform bakukuluma bagamba nti abantu baabwe bangi basibiddwa ng'ebula ennaku mbale tugende mu kulonda kwa bonna nga n'abamu bakulembeze ba kibiina ab'oku ntikko be bakubye ekijje. Wabula omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ategeezezza Kyabassa nti newankubadde guli gutyo naye beeteeseteese bulungi era basuubira buwanguzi bwokka. Olw'enkya tujja kubeera Nansana Municipality ne Busiro East nga tukomekereza enkuŋŋaana zaffe. Nga bwe tuzze tugambe eky'omukisa omulungi buli kitundu kya ggwanga kye tugenzeemu bannayuganda batwaniriza ne message ovaako obw'enkyukakyuka era nga balaga bajja kuvaayo mu bungi balonde akalulu kaabwe ate bakalondoole tulabira ddala nti akalulu kaabwe kaweebwa ekitiibwa. So fena tulindiridde ng'ennaku z'omwezi 15 tusaba bekikwatako akakiiko k'ebyokulonda ebitongole ebikuuma ddembe banna eddoboozi gy'abannayuganda mulimu ekitiibwa. Pastor Elton Joseph Mabirizi akwatidde ekibiina kya Conservative Party bendera agambye nti newankubadde tebannaba kuweebwa regisita ntongole okuva mu kakiiko k'ebyokulonda naye bo beeteeseteese bulungi era akalulu kaabwe bakakuuma. Tweteeseteese ng'ekibiina kya Conservative Party okulaba nga tukolemaliza ennungi. Olwaleero tuli mu jjinja n'abakungu ba Conservative Party bonna ate olunaku olw'enkya tumalirize ne Kassanda District. Naye nga tumaliriza tuli mu kwennyamira kwa maanyi kubanga okutuusa olunaku olwaleero tebannatuwa register y'ebyokulonda okutuusa n'olunaku olwaleero eragirwa 2 weeks tetunnagifuna bwe buzibu obunene nnyo bwe tuyina. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Kimenya amateeka omuntu okutunda oba okugula akakonge k'okulonda nga munnamateeka Waiswa Rafael bw'annyonnyola. Kaadi y'omulonzi waffe kye tuyita voters card akawairo namba 28 ak'amateeka agafuga akakiiko k'ebyokulonda oba the Electoral Commissions Act kagamba nti omuntu yenna atunda oba agula voters card aba amenya amateeka era watwalibwa mu mbuga z'amateeka asobola okulagirwa okusasula engasi yakakadde kamu mu emitwalo 8 oba okusiibibwa ebbanga eritasukka lya myaka 3. Ng'esigadde bbirizi okutuuka ku lunaku mulindo olw'okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba Parliament eyaliko minisita w'obwakabaka w'ebyobuwangwa n'ennono saako ebyobulambuzi n'ebyokwerinda era omukubiriza abakristaayo mu bulabirizi b'ennamirembe w'ekitiibwa David Kyewalabye Male akunze bannayuganda n'abasaba bekenneenya abakulembeze bagenda okulonda ate bakuume obukakkamu mu kiseera kino. Bino abyogeredde ku mukolo ogw'okwebaza abakubiriza b'abakristaayo mu bulabirizi b'ennamirembe ogwayindidde mu maka ge mu kikajjo mu ggombolola y'e Kasanje mu disitulikiti y'e Wakiso. Tuyina okulonda okw'eggwanga kugenda mu maaso ewa Katonda teri kabenje. Katonda ekinaabaawo yakimanya mu maaso ga Katonda teri kabenje. Tusaba tubeere bakkakkamu nga tukola ebintu bino. Okubeera bakkakkamu tekiganja kintu kyo kikugwanidde. Kabaka ng'ali mu lubiri yagamba tubanje gavumenti ebintu byaffe naye mu bukkakkamu. Ate mu kubibanja mu bukkakkamu byajjeyo biweze. Twandyagadde nga 15 abantu bagende balonde. Ate era balonde ng'okulowooza kukola ki okubagamba. Tusabe Katonda atukolere ekitundu ekikoze ekisigadde. Oweekitiibwa Kyewalabye Male akubiriza abavubuka abasomye ne bafuna obukugu mu bintu eby'enjawulo bafiiseewo akadde beenyigire mu buweereza. Venerable Canon Godfrey Bike Buwembo akubiriza abantu beefumiitirize nnyo ku bigambo bye boogera mu kiseera kino eky'ebyobufuzi bya Kanayo Kyani. Ekimu ku byenzudde nti waliwo abamu weetaaga okusirika noga nti wano kansirikewo newankubadde na komenti yange kangireserving for another time or forever. Let me reserve that comment.
olw'obulungi bwange n'olw'obulungi bw'abalala n'obulungi bw'obuweereza. Bw'olizaavinga komenti gye wandikoze ndowooza tofiirwa. Jjajjange yagambanga nti ekigambo tekimenya mutwe. Ate ssente bw'abaana b'abalwanyi Ssaalongo Muwada Namwanja agambye nti mwennyamivu nnyo olw'abaana ba Buganda abaakwatibwa mu kulonda okuwaggwa okwaliwo mu 2021 okutuuka kaakano nga bakyavundira mu makomera. N'akubiriza abavubuka nti bakuume emirembe mu kulonda kuno okubindabinda ate bewale bannabyabufuzi abababuzaabuza. Kyagulanyi ayogera ekigambo ekyo nti agenda kwongera nnyo entalo ng'akalulu kano kawedde olw'ensonga bamemba banyize kyendaba ng'omwana w'abalwanyi nti bagenda kumuddukako nnyo kubanga nja kukuwa ekyokulabirako nga Butambala abantu bonna ebitundu bitandise okulaga nti bagenda kudda. Kati abadda bonna bw'otunula e Masaka nayo waliwo abantu abeesimbyewo nga batabaagala abagenda okudda. Kati abantu abo tebajja kukkiriza abantu baabwe kugenda mu byakwekalakaasa. Kati ate olutalo amale aluzze ku bakulembeze abeera balondeddwa. Kizibu nnyo nga bw'olaba Uganda. Omuntu amaze okutunda ettaka lye, omuntu amaze okutunda ennyumba ye n'awangula akalulu. Wazzeewo obutakkaanya mu batesitesi b'ebivulu oluvannyuma lw'ensimbi ez'abaweereddwamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obutazirabako nga kati nno beebuuza era tebamanyi kiddako. Kigambibwa nti ku Sande yewedde abatesitesi b'ebivulu basinkana Pulezidenti Yoweri Museveni era ne bamutegeeza ebizibu bye bayita kwe kulagira bafuneyo obuwumbi 10 babugabane mu biwayi bibiri okuli ekya National Entertainment Promoters Association n'ekya Federation of Uganda Events Organizers and Promoters Association. Ensonda zitegeezezza Kyabassa nti ezimu ku nsimbi zino zassiddwa kwemu ku akawunta z'ekibiina ekikulemberwa Abe Musinguzi amanyiddwa nnyo Abitex nga zaavudde mu Microfinance Support Center. Tony Sempijja omutandisi w'ekibiina ekitaba abategesi b'ebivulu ekya Federation of Uganda Events Organizers and Promoters Association ategeezezza nti pulezidenti w'ekibiina ekibagatta Abe Musinguzi asirikidde ssente ezo mu kifo ky'okuzza abannyinizo beekulaakulanye. Era His Excellence netumubuliramu ebizibu promota bye balina omuli amabanja amangi omuli okubasiba omuli okutwala ennyumba zaabwe omuli revenue okubabanja omusolo omuli poliisi okubakanika ssente nnyingi okukuuma ebivulu. President Museveni n'alagira basooke batuwe grant ya biliyoni 10. Ekibiina ekikulemberwa Keti ne Ruba biliyoni 5. Ekibiina ekikulemberwa Abitex Tone Sempijja, Paulo Katongole n'ogattako Alex Muhangi Bamutima kifune nakyo biliyoni 5. Naye okuva olwo yali tiimu leader waffe Abitex taddangamu okubuulira abantu kigenda mu maaso. Twagenza okunoonyako owa Microfinance Support Center n'agamba ffe omulimo gwaffe kuwaayo muzeeyi kye yatulagira ffe ssente tuwaziwadda tiimu leader wammwe. Wabula Abe Musinguzi ayogerwako ategeezezza Kyabassa nti Sempijja ne banne tebategeera mulamwa gwa ssente ezo pulezidenti yabawadde n'ategeeza nti si za kumala kagabwa kuba zirina okuddizibwako amagoba. Abitex mu likodi zange temuli mu likodi ya bubbi. Nwaniridde ssente z'abapromota ezo okumala kati emyaka 4 nga tewaliiwo ne ntuuka n'okwawukana ne mukwano gwange Salimu Sale nga nkuŋŋaanyiza abapromota mbakulembedde era boogera ebigambo bye bimu. Kakati ezasembyeyo maze okuzirobbinga nzifunye kati ate batandise okwogera ebitakwatagana. Ate aboogera ebitakwatagana be bamala emyaka 2 nga tebategese kivulu. Kigambo ekituufu tako eri ekulemberwa Balamu ne gye nkulembera byemu 5-5. Ati omukulu be namukubira mukulu PS omukulu Ngobi n'engenda y'ebbaluwa n'agiwandiika negenda mu Microfinance. Ebyo nga bikyali bityo Tone Sempijja asabye ssente wakakiiko ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi byabakama okulowooza ku Bakanyama baweebwe omukisa okubeera ekitundu ku kutebenkeza emirembe mu kulonda okugenda okubaawo ku Lwokuna luno oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu baakowa okulaba ab'emmundu. Tusaba bawunsa bano Bakanyama mwami byabakama beewaddeyo okukola omulimu gw'obwannakyewa okukuuma emirembe mu Kampala n'emiriraano okuyamba kukuuma akalulu okuyamba ku security okuyamba b'ebyokwerinda bonna mu kukuuma akalulu tukole security without gun era nga bw'ogamba nti baweewo distance babawunsa bano basobola okubeerawo nga bakuuma abantu mu layini bakuuma abantu okubeerawo distance kubanga bo bakola nga tebayina mibiri ate beewaddeyo okukola emirimu gy'obwannakyewa n'olwekyo tukusaba bafunire ekyemisana kye banaalya facilitation obafunire entambule n'ebatambuza basobole okukola omulimu gw'obwannakyewa bagutuukirize bulungi. Mu
mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building e Wakiso. Bali wamu ne